n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media atubaaniriza eri gye nali kati sina tugenda kugamba waagwana. Naye kati wano twakyusaamu Katonda tubuuliza mu linnya lya Katonda era tubabuuzaako ne tubagamba nti Mukama yeebazibwe. Samike ge mannya agange Roland Selima yaliwo ku kamera kulaba nga ate buli kimu kitambula taratibu. Mbeebaza mwenna abeekumira ku mukutu guno oba ovaawa oba obeerawa tukwebaza kubanga channels nyingi ezikola bye tukola n'obeera nga gwokibeerako n'ogamba nja kulaba basami nja kulaba ebigenda maaso ku Unique Media tubeebaliza ddala. Then abavuma mu comments bambi tubazaamu amaanyi temulekeraawo mugende mu maaso kubanga kituyambako mu ngeri bbiri. Kituyambako gwe wofulumya ekyo ky'olina ku mutima obeera bulungi n'owulira emirembe nti mbavumye bampulidde mbavumye so n'obeera ng'oli wa ddembe ku mutima. Ekyokubiri kituyambako okumanya nti mu nsi buli omu tasobola kukwagala naye mmwe abakomentinga nga muli constructive abakomentinga with respect tubasaamu nnyo ekitiibwa kubanga comments ezo zituyambako into becoming a better channel. Nkomyewo n'omukyalo ono mumumanyi kati erinnya liba butero babuzaabuza Adela lyeryo oba nange ndyogedde mu bukyalo. Adela sewa.
Adela twasemba luli obudde ne butatumala, waliwo bwe nalabyabuuza mu comments nga host mulaba yeekwata mu feesi ate atunula ne ku ssaawa. Amazima gali nti obudde abo bwali tebutumala kyewala nali ntunula ennyo ku ssaawa, naye I'm very sure Mukama ajja tusobozesa okulaba nga tutambula n'Adela nga tubwa obubaka buno, revelations zino, visions n'ebimu byalaba mu birooto. Kadde ffe omulimu ogwaffe tube nga tugweggyeko ogw'obategeeza, because nakugamba awo wooli wootudde oba wooyimiridde oba we weebase osobola okuzimba omubiri gwa Kristo mu buli ngeri yonna gy'osobola. Ffe ewaffe omulimu ogwaffe gwa kufuna abantu abalina obubaka obulungi obw'essuubi obw'obulamu ne tubaleeta n'owulira. Kati okukiteeka mu nkola oba nedda kiba eri gy'oli, naye ffe omulimu gwaffe tuba tugukoze. Badde off camera ne Adela n'akola statement n'agamba nti olina kukola ky'olina kukola, ebisigadde n'obirekera Katonda. Gwe kola bukozi, tolowooza ku results zinaaba zitya, tolowooza ku banaayogera batya, bajja kumpisaamu amaaso. Katonda waba awulira olina kyatadde ku mutima gwo, kola bukozi, ebisigadde obimulekere. Kale nga sinnamuwa mukisa kweyanjula, tutandike. Njala tutandika ne audio eno Adela ogiwulirize. Omukyalo ono alina kye yayogedde, bamuyita Namuli Eva. Namuli Eva, tukwagala nnyo, weewale kubanga otulaba, weewale kubanga obeera ku channel ya Unique Media. Sooka owulire. Awo oba onfuna Lolani? Siri mupya mu comment section awo, era nnyo okusumbuwa, naye omunsonyiwa sooka okwetonda. Omwana oyo gw'oleese Sambi tagenda kunsuuza kye kimu. Mpuliriza ka puroguramu ako kabadde kafunda. Omwana oyo omuwala Adida, agambe y'Adida, naye nkawuliriza nga naatera omaliriza emirimu nti eno Saudi tuli mu kisiibo, zibadde essaawa zikyali 9 awo nga njoza bintu, naye nkankanye lwaki ebintu byayogedde byantuuka like byebyo bulijjo byenjagala okuwulira Samii. Byebyo ebintu bulijjo byenjayaanira omuntu aveeyo akusomesa engeri gy'omanya Katonda wo personal. So si kuddamu basumba bali ekyo ekintu bakyogedde emyaka mingi, tukulidde ddala kati naye tukuza okututwali bato nga boogera kimu. Abasumba basolooza nnyo ssente, abasumba ababbi fayini ebyo babiyisaawo ababiyisaawo, naye kinnuma nnyo okukifuula topiki ne tulemerera okukwata ku muntu ono ategeera atyo omwana ono tandese kyekimu Sami. Kyekyo okiwulidde, kitegeeza abantu baalabye message, olina b'ofaanaganya nabo ebintu, so when you're communicating bafunayo message era basiimu, so babuuzeeko then tulabe we tutandikira. Mukama yeebazibwe abatulaba neera mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era mbeebaza mwebale kubeerayo ne muwuliriza. Mukama abawa omukisa. Okay, sooka ompe Saala, tutandikire leero na Saala. Mukama ntukusiima ntukwebaza bw'omwanya ogwo, webalaba okuba turahanna bw'embabazi zaawe, titurahabwa amaani gaitu. Tayayira buli mutima gw'omuntu weena ayi Mukama, oyihemu omwirima gwona ogwakubaasa kuturemesa okureeba omushana kandi tukahurra embabazi zaawe. Omu izina lya Mukama Yesu Kristo ndasaba. Okay,
bwe twakoma ng'okyagenda mu maaso n'okutuulira revelation visions n'ebirooto by'ozzenga ofuna sinyinza oba siri specific exactly twakomawa but wali okyagezaako kutugamba bintu bino kubanga ekisooka eyo si story nti nenva wano nenzira wano so ebyo tebiri in order siwe kiri so tugende mu maaso nga sinaba kubaako kyenjogera era njagala okutegeeza nti waliwo ebintu ebimu ekyo nali njagala okuleka wano nga nkyogedde era sakyogera bwe natuuka eyo nekinsumbuwa nnyo nemanya nti kyenjosookerako waliwo ebintu ebimu Sami bye tuyitamu nga tebirabika kungulu. Waliwo ebintu ebimu byosookezaako amaaso naye waliwo ebintu ebirala bye tukola byenyinza ogamba nti secret nga gwabimanyi wekka naye tukola mu nkukutu nga it is a secret gwe n'omwoyo gwo n'omutima gwo bye babimanyi era abasinga baziyita ne addictions kibeerawo ne wesanga mu mbeera nga newankubadde nga tokyabba tokyakola bintu ebyo ebinene bye tuyita ebinene naye nga waliyo ekikusumbuwa ng'era kikumalako emirembe nga nawe mwennyini tokyagala naye nga weesanga okikoze. Njagala okubuulira nti Mukama taliwo kubala bibiibyo era ebiseera bye tulimu bya kisa. Bwesitukiramu ekyo kasita wategedde nti tolina maanyi agasobola okijjawo tewaliwo Mukama gwanenya tewaliwo era buli weweesanga mu mbeera weeto gwe weeweeyo nga bw'oli ojja ttaasibwa. Okay, ekyo bakitegedde kuba nkimanyi buli omu kale si buli omu naye ennamba esinga babeera n'ebintu ebyo naye akimanyi yekka kyekimutawaanya kikuyisa bubi neweesanga okikoze. Ebiseera bye tulimu kyetaaga ffenna ne tufuba nnyo okufuna ekyambalo eky'omwoyo era gwe ne woba olabye abafaayo nnyo ku binene ebiyitawo ebyensi bwe tobibeerako kubanga tugenda birekawo wano ndi kukiddamu kino nkizzeemu naye era kyekiriwo. Olwaleero Mukama ali oba ngiyite separation ali kukola ali kwawuzaamu banene ab'oludda luno otegeera okiwulira waliwo kye nalaba nga abalokole bonna abalokole naye nga oli ku mazima era ng'omanyi bulungi ky'oyagala abo bonna era kyova olaba Mukama afuba nnyo tuyamba tuleme sigalira abo baali babagatta nga bonna babakungaanyiza awamu babateekako akabonero oba kyempise ekyambalo era ne baneeno ab'ensi mwotadde abalogo buli ky'omanyi nga tekikwatagana n'ebyeggulu nga bonna babagatta wamu era gwe ogenda kulaba ng'ensi eyonoonese ng'ebisinga kati by'ogenda otandikako okulaba tolina kyewalabye waliwo by'ogenda okulaba nga byesitaza nnyo nga byewuunyisa naye ng'ate birina okubeerawo naye we binaakomanga okubeerawo era ne baneeno bagenda bineeno ebibi bwe binaakoma okusajjuka era ne bano bagenda kukoma kunyiikira nnyo mu Mukama era bafune ekyambalo. Okay. Ekyo kyo kituufu kubanga at the end of the day byokola kyosiga kyokungula siwe kiri era osobola kusiga bijanjalo n'okungula kasumbi. So ebikolwa byo bye bikutwaza
ku sayidi entuufu gy'olina okubaako. Bwebanga obadde okola bibi tosuubira ate kugenda mu byabalungi, so tweddemu ku ekyo. Era mu ekyo kyennyini bw'olina okufuba nnyo okwebeerako, teweebeesingira ku muntu yenna kubanga binene biseera byakwefaako. Bwe olabike nga oyitawo owangula kubanga binene bye tulimu, ebiseera bye tulimu bya kissa. Era ne woba okoze eki tewaliwo kunnenyezebwa, ogenda kisobola obbeerawo kubanga tosobola nga Sami bwayogedde kyosiga kyokungula, naye era tolina kibeerako n'ogamba nze ndi mwonoonyi n'osigalirayo. Ffenna tulina okuyimuka era weefubeko nnyo okulaba nga tosigalira kubanga mazima tewakyaliyo kiseera. Kino kyennyini kye tulimu. Tekyali budde, tewakyali kadde kona. Ndabye nnyo nga Mukama akomyewo azze obudde buweddeyo, naye nga abantu abasinga tebali ready, ng'era bafa nga abasinga tebali ready, ng'era bafaayo nnyo ku bintu eno ebitalina makulu era ebitabagasa, ebitabayambako. Naye ebiseera ebisinga kiva okuba nti balese nnyo omwoyo wa Mukama ne beefubako bokka, abasinga ne bafaayo ku basumba baabwe ku kyaki n'ebintu ebirala, naye nga tebamanyi nabo bennyini munda mu bo Mukama asobola oyitiramu bayamba. Okay. So kyogezako gamba omununuzi waabwe abalimu ali mu bo, si kyaki, si basumba, si ki, osobola okwetereza nga ggwe. Era alinze nnyo bayamba, abalinze, naye abasinga tebajja era si bye baliko. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Waliwo n'ekintu ekirala kye njagala okwogera nga kino nakyogeddeko luli n'engamba okuweereza kulungi era ffena kitukakatako kubanga tuli kuweereza Mukama. Kyova olaba ne bwe mba mbabuuzaako mbagamba abaweereza ba Mukama kubanga tuli baweereza, naye nga tonaba kuweereza gwe mwennyini olina okwesookerako kubanga bw'oteesookerako saddaaka yo egenda kuba ya muzizo. Nalaba ekintu ekisingayo ku ekibi kenkiyita ekibi, ife tuli balokole naye ne weesanga nga
gwe mwennyini weezibira ekkubo weka ate n'omuntu eyandirokose omuzibiddewo ekkubo. Oba nkuwa ekyokulabirako nga oli mukyala oli kubuulira njiri naye oli mu mpale enviiri buli kimu nga nawe mwennyini gwe mwennyini eyeetaaga okukubuulira. Abantu b'oziyiza bangi era mazima ddala kiba kikunenyezebwako. Soka okiddemu? Bw'oba oli kuweereza Mukama era ng'ofulumya erinnya lya Mukama Yesu Kristo ng'oli kulyogerera mu bujeemu oba ng'olina ebyomuzizo, ssaddaaka yo ya muzizo. Era bw'oba ng'obadde ng'okikola si kirungi, Mukama kimuyisa bubi nnyo. Ya Okay, ekyo nakyo bakitegedde. Kubanga ebintu by'oli mu kwogera biri direct. Biri direct. Tigwe tosobola kugamba nti obuulira njiri ate ng'oli mukyala ng'oyambadde mmini. Si we kiri? Awo oba oli mu kirala. So era yasingayo kiyita okuvvoola. Okuvvoola. Okuvvoola ng'obeera ovvoola Mukama. Sasooka kitegeera okuvvoola naye nalaba nga obeera oyisaamu Mukama amaaso. So golowooza obuulira kigambo kumba ovvoola. Obeera omukwasa ensonyi. Okay, bannange mmwe abali mu kulaba ebintu bino letuli mu kubyogera batali mu kubyogera simuleeta no kubyogera osanyuke bikunyumire ogambe omwana oyo abyogedde. No, ebintu bino tubireeta abyogere gwe weddemu, gwatuddeyo weddemu, because omuntu akyasinza okutegeera gwe ye gwe, teri asinga gwe kwetegeera. So gwe yeemanyi, fe oyinza okutulimba naye nga yeweggalira mu kisenge gwamanyi byokola. So ebintu bino byayogera obiwulirize gwe weddemu, because at the end of the day tolina gogenda yimirira naye maaso ga Katonda, ogenda abeera ki omu. Waliwo n'ekintu ekirala ekisingayo okubeera si kirungi. Abantu Omwoyo wa Mukama yatuyambako ffenna. Tewali ky'oyinza kusobola gwe ne woba olaba ng'akantu akasemberayo ddala naye nga si Mwoyo wa Mukama akuyambyeko oyinza okulemwa. Naye tulese Omwoyo wa Mukama ffe ne twetemerawo amakubo gaffe naye ng'ate yalina okutuyamba era nga ye abeerawo atulinze buli kiseera. Kati tuzze tutya ku nnono entuufu ey'obwa Katonda? Igwe mwennyini n'omutima gwo ne Mukama asobola okuwulira ne woba togenze awantu wonna wonna osobola otambula. Ekisookera ddala osobola osaba kubanga tetusobola, kuba yagamba ayagala tumusabe kyonna kyonna osobola omusaba akikuterekerako kusinga gwe okwetemera amakubo ate nga nawe okimanyi tosobola. Bavvoola Omwoyo wa Mukama ne beetemerawo amakubo gaabwe. Ekitiibwa kya Mukama ne bakiwa abantu, ekitiibwa kya Mukama ne bakiwa abasumba, ne bakulembeza ebitonde naye ng'ate Mukama gy'ali alinze. Okay, so ekitiibwa kye tulina kikyalinga na muntu yenna. Kikye yalina okusookawo nga tonaba kulowooza kugenda wa, ye yalina okusookawo era nga yalina okukuyambako. Teri mulala. Okay. Kuba wano nalabako n'omukyalo omu, kale bingi byendabiddeko ku kino nsonyiwa engeri gye ndi okubinnyonnyolamu. Tewali buzibu naye tubitegeera. Ono omukyala yali
yalina punishment gye baali bamutaddeko nze we namusangira yalina mu mpale naye ate ng'ali kwogera ali kubuulira enjiri ng'alinga ali kubuulira enjiri naye nga ali mu mpale kale baamusitula omanyi baamusitula waggulu mu bbanga naye nga agenda vaayo agwe ng'ekyo kyonna kiva ku ki nga omuntu yenna avoola Mukama nkyogedde bwentyo agenda kufuna punishment. Omuntu yenna avoola Mukama agenda okufuna punishment. So eya revelation wagiraba omukyala bagenda musuula wansi naye ate nga ku nsi eno abadde abuulira kuba eno yali vision ono omukyala kwe namulabira era nalaba kimu nga obudde buweddeyo kati ate ng'abantu abandi badde bagenda basitulibwa ensi beerabirako ng'abalina okugenda abali ready ng'ate bo be batali ready era nga tebeeteeseteese wadde n'akatini kati ono omukyala yali omu ku bali okulekebwawo. Nze kye ndi okwogerako njogera ku kyambalo kineeno kye ndi okugamba nga tonaba kufa ku bintu ebirala byonna sooka omanye gwe oyimiridde otya mu mwoyo budde si bunene obudde si we budde bwakukungubaga oba bwakukaaba ng'olina ekikutuuseeko kaaba yeesifuna ensonga ekukaabya naye mmanya nti mu maziga gonna era ogenda kukomawo otoggwa anoogeza okwira wano ebiddako si birungi tolekebwa mabega esala yange esingirayo ddala ffenna tusobole okuwangula kubanga ekisa ekiriwo kimala ffenna okusitulibwa naye tweziyiza ne tweterako ebituziyiza mu maaso ffeffekka. Kansubire banne ebyayogera mu bitegeera nabagambye we twali tutandika n'omukyalo ono nti tojajinga ndabika ye tojajinga ayogera atya tojajinga bikino wuliriza byayogera with an open mind ojja okufunamu era nkakasa abakikoze bafunyemu okitegeera. So Roland sooka oyogere n'ono mukubire mugambe Sami ali ku kamera oyo mange. So mwenna abali eyo ebintu byali mu kwogerako bye tuli mu kudiscussingako wano weefumiitirizeemu nga gwe because woteefumiitiriza yagala gaana tewali kigenda kukyuka mu bulamu bwo obeera weefumiitiriza lekera tobeera mu dinaayo. Badde njagala kuwaako ku bintu ebimu sitaani byakozesa ennyo okuziyiza effe okubeera nga tuwangula naye ku byonna byonna njagala omanye nti esaalayo oba nga tonaba kwerowoozaako nti tomanyi kusaba nga tonaba kweyogerako nti oli mubi oba oli mwonoonyi olina kye wakoze gwe sooka omanye nti esaalayo nkulu era kyakulwanyisa ky'amaanyi eri sitaani. Esaalayo nkulu nnyo esaalayo eyisa bubi sitaani. Nze nalaba ng'omuntu bw'obeera osaba kineno nali seebaseeko wadde nakiraba nga nali mu kusaba emisana nina kye nalaba nga bw'oba osaba kuba nsoose ne nkugamba nti ebiseera ebisinga abeera nze naye nga muli mba nsobola omumanya nti era ffenna nze naawe kye kimu ebeera revolution nga nina kye nalaba nga omuntu bw'oba osaba sitaani avaawo nalaba emizimu nga bw'oba osaba gibeera giddukira ku supiidi nnyo naye nga just kulwa esaalayo
igwe gy'oyinza okulowoozaako ng'entini oba n'oginyooma, naye nga kasita otandika bw'oti okusaba nga emizimu gibeera givaawo, they free. Era buli kyova olaba agezaako oteekako ebintu ebisinga asobole okukuziyiza gwe oleme osaba. Kubanga n'ekirala nalaba nga bw'oba osaba wali mubeeramu okusumululwa mu kusaba kwennyini nga waliwo obusaali, waliwo enjegere ezibeera zikuvaako ng'oli kusaba kyokka. Olw'enjegere ezikutuka. Zibeera nga olaba omuntu ali mu kkomera naye nga buli wamu amakubo gatema, enzigi zivaako ng'era n'enjegere. Awo wennyini nga emizimu gibeera giddukawo. Kyova olaba sitaani afuba nnyo nga tonaba kusaba, ayina by'asobola okukozesa akuziyize gw'olema osaba, naye nga y'ensonga yennyini. Kuba abantu abasinga kyemanyi naawe kiwena kyogera, buli wolowoozaako okusaba nga gwe ebiseera ebisinga owulira otulo ng'oyagala kwebaka, simanyi enjala lwekulume. Era bw'oba ogenda kwebaka bw'otandikira okufuna ebirowoozo by'otomanyi nawwa gye bivudde, naye ng'ebyo byonna biri kubaawo kubanga ogenda saba. Naye gwe wali weebuuzizaako lwaki bw'oba kale oli mukooza bintu oba oli mukooza ngoye kyonna kyonna omulimo omulala teweebaka, enjala ekuluma naye gwe era eraba okukuluma ng'ogenda kwebaka. Ebyo byonna bibeerawo nga sitaani asobola okujja ku mulamwa, naye buli wogezaako n'olemerako ate weetaasa wekka n'abantu abasingira ddala, kubanga ffe ebiseera ebisinga obeera gwe ng'oyimirirawo ku lw'abangi oba omuntu omulala yenna. Kuba nalaba nga bw'osigalawo n'olemerako n'otobiwuliriza wadde ofunye ebirowoozo ebyo ebibi ebikujja ku mulamwa ebikuziyiza okusaba, nalaba nga bw'olemerako awo wennyini sitaani abeera addukawo emizimu. Era nga bw'okivaako n'okkiriza n'ogondera sitaani n'ogamba ndabika otulo tunnuma oba enjala ennuma, n'ovaawo era ng'emizimu gijjira ddala ne gikulumba nga ku ssaawa eddako oba togenda kufuna maanyi. Kati gwe buli woofuna embeera yonna tolowooza nti abeera gwe, wabeerawo olutalo. Amaaso go tosobola biraba ng'oti, naye wabeerawo olutalo olw'amaanyi olubeerawo mu mwoyo. Bino mpunjagala kusaba kola otandika olowooza ku bizinesi, otandika olowooza ku bakunyiizizza ng'ate obwedda munnanga olyoke tobalowooza nako. Saba mulabe, naye otugambye bw'olemerako bigenda. Bw'olemerako kuba oba tosobola naawe oba owulira nga kyoyagala, naye gwe buli wolemerako n'ogamba Mukama wano sisobola, mpa amaanyi, nze sirina kye neesobolera, kale n'osaba n'olemerako n'otovaawo. Kuba kwaka kaseera mwe nalabira ekyo ekintu emisana, era nalaba nali mu ssaala nagenda okulaba nga waaliwo emizimu demons zaali bbiri nga ziri ku mazzi. Nali mu nnyumba naye nali nsobola olaba nga ziri ku mazzi agaali ng'ennyanja. Zino eno demons zaali nga wolaba ebibebi kids naye nga ebitwe byazo biringa alien. Era nga biri ku lyato biringa ebisala biyitawo. Era nze we nali okusaba nensooka nengamba banene abaana abakola ki ku mazzi yesaawa zino ate tebalina ne gwe balina ye we banaagwa mu mazzi, ng'ebyo byonna ndi kubirowooza kyokka mbadde nsaba jjukira. Ng'oyagala okumanya ebiriko, tambula
wabula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kati ndi ku demon obwongo bwonna mbusetinze ku demons nenva ku Sara. Awo wenyini we namanyira nti kabadde katego nsobole okuva ku Sara. Naye we nalemerako kasita nga amaze okitegeera nalemerako nensaba. Nensigalawo awo we nali saavaawo wadde nali nvuddewo. Byo byonna nabiraba nga sikyajjukira oba mbadde nsaba. Kati bwe kyajja mu bwongo nenzijukira nti mbadde kusaba era nenkomawo nensigalawo saavaawo. Era nga omulimu omukulu gwazina eno demons ze nalaba yali to attract my attention mbere nga sikyali ku mulamwa mbere nga ebyokusaba mbivaako. Bwe nasigalawo nina ekirala kye nalaba. Awo wennyini we nali twalinga wakati w'ensozi ng'era bw'otunula eno n'eri nsozi naye kwolwo nali mu nnyumba nagenda okulaba amaaso nga ndaba mu musozi ogumu nga mulimu sitaani. Wabweru sitaani ndi kubiraba nga womanyi oli kulaba kwennyini yali nga ali okukkirira kubanga wali ndi kuggwamu amaanyi. Ali kukkirira ajja eno gyendi. Yali mu kyambalo nga yena wa black nga era womutunulira alinga akisikirize nga n'ekyambalo kiringa ekyegasse naye nga tebaawukanye naye nga black era nga atiisa mu bwanvu waati ng'ali kujja eno gyendi. Naye kasita namala okitegeera nti ebyo byonna bituusewo olw'okuba mbadde ntandise okubeera wiiki nensigalawo nga nsaba. Nagenda okulaba nga ayiseemu kati ku ssaawa eno ali kudduka era nalaba nga yayinanga okutya ng'oba nga alabye eki ng'ali kudduka ng'alinga alabye ekintu ekimutiisizza ennyo ng'alinga akoze yali akkirira ku luno naye kati bwe nasigalawo nga nsaba nendaba nga addukira ku supiidi nnyo ayitamu ezo ensozi agenda. Esaalayo y'amaanyi nnyo era gwe ne wobeera tokiwulira sigalawo osobola okufuna amaanyi era n'osaba. Kati essaala entuufu okusaba essaala oli ayinza okugamba nsaba n'ebintu tebikyuka. Neyanziza kubanga mbadde njagala okyogerako ekyo ekintu. Waliwo essaala sami ife tusaba naye bw'osaba eno Lord's Prayer nkubuulire eyina amaanyi g'eno essaala geewuunyisa era olaba nga gwayatula obwatuza ebigambo ebirimu ekisookerwako nekiddako nga gwolaba nga era eno essaala kyemanyi teweza na layini zinga 8 naye eyina nnene y'amaanyi. Buli kigambo ky'oyatula n'okijja mu kamwako kikolawo obugazi bwakyo bunene nnyo era bw'ogisaba ng'olina embeera yonna yonna gy'olimu oba okiwulira oba tokiwulira igwe saba eno essaala
ogenda raba nga enjawulo ezzeewo y'amaanyi nnyo kubanga bw'oba ogisaba olina ebintu ebirala by'olaba ofuna amagezi ng'oli kusaba enesaala y'emu. Binene ndio byogera okusinziira nze nga bwe mangisaba kuba bw'oba ogisaba ofuna n'okubikurirwa obaako owulira nga y'amaanyi nnyo era nga ndabika ekunganya oba ne Bayibuli oba ekunganya ekitabo kya Saamuzi kyonna enesaala emu yokka yokka. Kubanga waliwo embeera emu gye nalimu nayina embeera gye nalimu nga neebase nenfuna okulumbiddwa. Sitaani yali annumbye, nze sitaani ankozeeko effujjo lingi lwakuba ekisinga obukulu nze simutya kubanga ekisookera ddala namanya nti talina maanyi gakunzita kuba senga yali wakunzita nze senga wano siriiwo kubanga nfisse mu bingi okusingira ddala sitaani nga nkolako effujjo nange nga simanyi lwaki. Naye ku luno yali andi bubi nga ndaba bulungi nkimanyi ndi ku buli njagala nveewo naye nga sisobola, ndi mu sensizi zange zonna naye nga sisobola vaawo ku buliri. Naye nafuna eddoboozi nga lingamba ntandike nsaba eyo essaala era we natandikirawo gisaba buli kimu kyavaawo, nawulira buwulizi ng'oba abaddewa nenkomawo bulungi era kuva ku olwo buli wengisaba nga waliwo embeera yonna ezzeewo mpulira nga ekola nnyo. Embeera evaawo bulungi. So gitusabira ntera ogisaba mu Lunyankole. Gisabe mu Lunyankole. Bw'oba osaba mu Lunyankole era enesaala egenda weti newoba osobola osomako mu Matthew chapter 6 verse 5 if I'm not mistaken. Naye egenda the Lord's Prayer bagimanyi, our Father, bagimanyi. Era nnyumirwa nnyo ogisaba mu Lunyankole kubanga mbeera nkiwulira bulungi lw'otegeera. Era nze sisobola kwewayiriza nti nali nsabeeko mu Luganda. Okimanyi juzi wano natandise essaala nga ndinga genda saba mu Luganda kubanga obwedda mbadde njogera Luganda naye gwe okimanyi nti byaganye nagenza okulaba ng'ate ndi mu Lunyankole. Ekyo nakitegedde kasita kyazzeewo nemanya nti siina kwetegekera nze benina okwogera. N'ekirala ku ekyo mukama wange gwandaba saba Katonda wo mu lulimi lw'otegeera. Ki ekikusiba mu Luzungu nga tolutegeera? Saba mu Luganda lw'otegeera, saba mu Lutoolo lw'otegeera, saba mu lulimi lwonna Lunyankole, Lukiga, Lusoga lw'otegeera. Otherwise ogenda kwesiba mu nnimi z'otategeera bulungi oyonoone bwonoonye. Ako njagadde okkayisaawo nako bakategeere kubanga nze mbaddeko mu bantu n'omulaba nga afaafaagana n'olulimi nga lwakitadda mu lulimi lwategeera. Ekyo nakyo ne kiggwa n'asaba Katonda n'awulira. Sooka ompe essaala eyo mu Lunyankole. Negira ngu Tatito ly'omwigulu izina lyawe lyezibwe, obukama bwawe bwije, ebyokunda bikole mu nsi nk'uko bikola omwigulu. Otuhere izooba ebyokulya ebyotutoosha, otusaasire amabanja gaitu nkiito okutusaasira abatulugunyuza, otatutwala omukoyibwa kuleka otuje n'omuli. Amiina. Ne kati Abanyankole kati bakitegedde. Naawe Omuganda gisabe mu lulimi lwo lw'otegeera kubanga
amazima gali nti wali oba ensisinkanyeko n'agamba Sami njagala okusaba naye wentandika okusaba simanyi byakusaba. Okusaba Katonda si kwe kuleekaana n'otuuyana n'ojjama essaati n'okuba ebisenge. Saba essaala, the Lord's Prayer, erina amaanyi. Ojja kubeerawo n'enjawulo. I think kino tukitegedde. Osaba otya? Saba essaala, the Lord's Prayer. Sabira mu lulimi lw'otegeera. Kitegedde? Kakati okunywera, omanyi ngenda kubuuza ebintu bino lwa nsonga nga twagambye visions n'ebirooto ne revelations z'olaba so teziri in order. So kyemmanyi wembuuza ekibuuzo osobola relatinga ne vision emu gye wali olabye n'otunnyonnyola. Kati ekirala kyakunywera, omuntu nga mu butuufu ayagala nnyo Katonda naye yeesanga ayonoonye. Amagezi ki? Ekyo kyennyini kye nasookeddeko kubanga nange kyampisa bubi nnyo. Nze omuntu omu goyinza osanga nga mu ssimu yange tolisangamu kintu kyonna nga si kirungi. Togenda kiraba, togenda sangamu TikTok, sigenda kubba, sivuma bantu. Waliwo ebintu ebimu sikyabikola naye nga waliwo ebintu ebimu nga okiwulira naawe nga singa Mukama yandizza olwaleero takutwala sigala okiwulira naye nga ate gwe wennyini wekaweka obimanyi. Nze yali ssimu nga mbeera ku ssimu anti neewaddeyo mbyogedde ebyange. Yali ssimu nga mbeera ku ssimu n'ebiseera ebimu neesikola mirimu nembeera ku ssimu naye ng'olowooza ndi ku ki nga sirina nnyo bye ndiko naye nga siva ku ssimu nga n'eddoboozi ndiwulira bulungi straight erigamba va ku ssimu naye nga obeera owulira nga oba tosobola. Ya addiction. Era yali addiction ya addiction. Naye abantu abasinga balowooza addiction ya bintu bibi nti ndi addiction ku biragalalagala, ndi addicted ku biragalalagala, ndi addicted ku ki masturbation biki. Naye nebino ebintu bye tukola nga ebakuggyako essimu owulira nga waliwo bemmanyi essimu temuva mu ngalo. Oba akola ki oba akola ki. Era nga ye w'omulekerawo essimu ye tayoya kirala. Eyo naye esobola okuba addiction. Waliwo abali addicted ku TV nga ye talabye buzannyo woowe ng'amanyi obuzannyo bwonna. Waliwo abali addicted ku nange TikTok biki n'ebyo binana bya ssimu. Ebyessimu byonna mbitwalidde wamu. WhatsApp, TikTok, Facebook, gwe ng'oli okwo. Eyo neesobola okuba addiction. Addiction si bye bino ebintu bye tumanyi nti mwenge, si byebyo byokka bye tumanyi. Kubanga nabyo byennyini bino n'osanga oli nga ye okituuka ku ky'omupiira ngenda kulaba mupiira, omupiira egubayo tolina kyomugamba. You are addicted. Ekintu kyona kasita ofuuka addicted kifuuka kibi. Si kyo? Era enene essimu gy'olaba nnungi nnyo kuba nange mpulira nga sisobola beerawo bulungi nga sirina ssimu. Naye eno essimu erimu ebintu
ebyo byonna birabako ng'essimu eno erimu ebintu bingi, emizimu egiri mu zino essimu yeewuunyisa, naye ng'ate olina okubeera nakyo, togenda beera n'ebyo byokka. Ife tulina okwefuga, tebajja kukuba, tebajja kuga essimu yo iyo wagigula ssente zo, naye gwe mwennyini gwajja okweteekako limiti oba control neteekufuukira idle, kubanga mazima esobola okufuukira n'obeerawo nga tolina wadde budde bwakusaba, nga naawe mwennyini tosobola wadde nakulya mmere, enjala ekuluma naye tosobola kulya mmere lwa ssimu. Kati awo obulungi bwayo ddala buliwa. So ekitegeeza ebintu ebimu tulina kubyejjako nga ffe, teri agenda kati nga wookyogedde nti essimu wakeera n'ogyegulira, teri agenda kugamba va ku ssimu yo, naye gwe alina okyeteekamu n'otegeera ne wotandika okwewa limiti. Kyensobola okugamba ama ampuliriza igwe nga wewakeera ku makya n'osalawo okulokoka, kubanga tulowooza nti bonna bakikola, naye gwe mu bangi wavaayo n'olokoka, tewali yakukaka, wavaayo n'olokoka n'okkiriza Mukama, osobola okukyuka era n'essimu osobola okukeera ku makya n'ogamba ngivuddeko, kubanga ne Mukama mwennyini wadde mulungi era wakisa, tagenda kujja kukuba emiggo oba akugamba akubeereko nnyo togenda mu bya sitaani, akulekerako choice. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.